Yes, kansubire gwe wenna oli bulungi akyekumidde ku Mamero Media Yugi. Tugenda kuziyitamu ensonga kapayo. Waliwo ensonga obuulyawo kati eri mu kwokya mu ggwanga Uganda, ensonga ya Alien Skin. Esooka ye ya ekivvulo ekiri okulw'omukaaga. Ensonga ey'okubiri ye ya apartment omukulu ono ziyavuddeyo okubeera ng'alaga eziri mu process zizimbibwa wabula zaayambuka dda ziri kumpi kubeera nga ziggwa. Ebibuuzo bibadde bingi, apartment za Alien Skin, apartment sizize. Gwe bulijjo olowooza akola mayinja, bulijjo akola ssente, kuzimba, ekyo kye bayita talent. Nina video gye nakola ne mbagamba ensi ekyuse. Ebinsi bw'ekyuka waliwo ebintu ebikyuka oba oyagala oba toyagala. Kati ensi etambulira ku masiga asatu. Amasiga aga asatu kuliko technology, that is number 1, kuliko sports and talent. Ebintu ebyo ebisatu kati bye bifuga ensi eno oba oyagala oba toyagala. Era bw'oba ng'oli muntu nga tonnaba kweteeka mu position eri ekimu ku ebyo ebintu, oli mu buzibu bw'amaanyi bw'oba tosobola kiteeke mu mutabani wo. So Alien Skin yavuddeyo of course n'alaga apartment, wabula tusookako ku nsonga eyawali eyogeza abantu obwama eya ekisaawe ekyo kigenda kuba kiggulwawo olunaku olw'omukaaga luno, ennaku z'omwezi nga lumu, omwezi guno gwe tugendamu, actually weekend eno, so tugamba olw'omukaaga luno. Abayimbi bangi baavuddeyo ne basaba ssente kuba bakimanyi akasente akayina yali ayagala kuwa $2,000,000 abayimbi okuva ebweru okujja okuperforminga wozityo ba Burna Boy gwe yagala okuwa ssente ezo. Naye bannayuganda ne balajana ne bagamba akozesa abaana bawano, n'ekyo yawuliriza omulanga n'asalo n'ayita abaana abawano abayimbi babakozesa okubawa ssente ate baggulewo ekisaawe mu maanyi basanyuse bayimbi, basanyuse abantu baffe abawano mu Uganda. So ensonga yateekebwa mu nkola, abayimbi ne batandika okugenda ababuuza nkuwe ssente mmeka, buli omu ng'akola ki? Buli omu nga yeeramula nti nze ngenda kuyimbira ssente bweziti, nze ngenda kuyimbira bweziti, nga buli omu yeeramula. Kati King Saha, Chameleone, oyo ne drop yagikola akyali Bulaaya. N'abayimbi abalala bangi kati batuuka ku Alien Skin. Alien Skin amubuuza ogenda kuyimbira ssente mmeka. Surprisingly Alien Skin ng'amugamba ngenda kukuyimbira ku bwereere, oli mukwano gwange ombeereddewo. Kakati abayimbi abasinga bino ebintu tebabijjukira, n'owoba wamubeererawo tebaagala kubimanya, kiri nti olina ssente kuba aba yeetaaga ki? Yeetaaga ssente. Ne Alien Skin yasobodde okubeera nga ajjukira omusajja ono eyamubeererawo mu biseera by'Obankwakyo Festival n'asobola okubeera nga amuddiza. Kitegeeza ayongedde okuzimba enkolagana nti ne bw'anaaba ne event endala kyangu nnyo okukuba oluseke. Ate n'atabaako kyayogera kuba kyamukubye wala, yasigadde yeewuunya n'agamba mu bayimbi bonna abali e Uganda buli muntu gwe nayise yansabye ssente bembeereddewo ne be sibeereddewo. Lwaki of all artists abamaze ebbanga mu kisaawe ky'okuyimba emyaka 2, emyaka 15, emyaka 5, lwaki omuyimbi amaze mu kisaawe ky'okuyimba omwaka ogumu n'ekitundu ye tasobodde kunsaba ssente, ayimbidde ku bwereere? Ekyo omugagga kyamulese tateredde. Kitegeeza psychologically yabadde amaze okumubiitinga, ate yabiitinze ye yekka, yabiitinze n'abawagizi abo abaagala Alien Skin n'abo abatamwagala yababiitinze. Teyakomyawo, yeeyongeddeyo n'abiitingiramu ne bannamawulire, because bannamawulire obwedda kati emboozi ya Alien Skin yeri ku mimwa, oba omwagala oba tomwagala nga buli omu alina kukulembeza ekyo. Omusajja ayimbira bwereere, omusajja agenda kuyimbira bwereere, omusajja agenda kuyimbira bwereere. Naye nga buli omu afuna interpretation eyiye ne, but Alien Skin yatunuulidde biseera bya maaso. Waliwo wajja okutuuka ekiseera nga yeetaaga haamu, n'okusinga haamu bw'ayinza okumwetaaga. Kati ye akitunuulidde, wakati bano bonna nga bajja kusaba ssente, ye n'agamba nze kanzirize omugagga muddize kuba tubeereddewo ebbanga ddene, endongo ye Uganda agibeereddewo. Kati ekyo newaba n'ayimba bameka? Omugagga mu bwongo ya recordinze dda Alien Skin n'agamba omusajja ono alina amagezi, kati awo yatubiitinze ffenna hands down. Psychologically omusajja yatubiitinze. Era kyova olaba n'ekivulu kino kati okwongera okutambula kitambulira nnyo ku story ya Alien Skin. Ku kitambulira
Alien Skin agenda kuyimbira bwere kivune kibera nga kikola ki nga kitambula buli omu yebuza why nenga ye calculation ezesimanyani azimubalira but omusajja yayongedde okulaga amaanyi. Now ekyo kimu nga tuvudde waawo so kulomukaga Fernando za tubeeyo. Ensonga ey'okubiri omusajja nga atulaga apartment zali mu kuzimba. Apartment za amaanyi bannange. Apartment za amaanyi jukira Alien Skin wali kati yagulawo. Kuliko ennyumba wagazi ennyumba 2 ziri mu kikomera kimu. Yagulawo. Ali mu kusitula apartment ziri waggulu. Zibulako finishing. Zayi mukadda. Omusajja nga atadde mu ssente wali. Talent terimba. Teri kintu kisanyusa kuwagira muntu nengo olaba waliwo progress agenda mu maaso. Atambula agenda mu maaso tadda mabega. Now that is Alien Skin. Enti obusera nawe birituuka Alien Skin n'alekerawo okuyimba. Endonga agifunyemu tagenda kwejjusa. Banna teri kintu kiruma mu bulamu bw'ensi eno kutuuka ng'ovudde mu ndongo nengo ogivuddemu nga balina kukukolera car wash okukutwala okukujjanjaba ng'ofunye obuzibu bwonna nga bwe tuzze tukiraba ku bayimbi ababaddewo emabega. Lwaki ekintu ekijja kibeera because bali kibakosa ekintu kibaita extravagant basaasaanya nnyo babeera basula mu mabaala basiiba mu mabaala babeera mu bakazi babakyusa nga ngoye. Kino kiri mitinga progress yaabwe ne babeera nga ebiseera bye bandimaze nga bagizimba ebintu ebibatwala mu maaso okukozesa akadde ke balina ak'okuba nti be baliko ne batakakozesa. Ensonga mugirabye ebaddewo ku bantu bangi. Mukama nansonyi okukyogera Evelyn gw'omugenzi yalinako akaseera ako ak'okumukolera car wash. Wano ono tebamukolera car wash Dr. Proper naye olaba gye yaddukira wa Alien Skin okubeera nga amutaasa. N'abayimbi abalala bangi be bakoledde zi car wash naye nga baali babaddeko ab'amaanyi ng'ensi batya nga balina hits nga be batunda nga buli kivulu bwe kibeera be balina okuyitibwa. Ne kati ssaawa ya kakati we bakulaga we babeera okaaba amaziga n'ogamba ssente bannayuganda ze baakuwanga okukuwagira waziteeka wa abakazi. Alien Skin oyo tamala gatambula kuva ku Fangon mpozi nga agenda ku business. Ekyo kimuluyamba okubeera nga akasente ke kafuna abaako waka investing tasaasanya nnyo ssente takyusa bakazi nga ngoye. Wana abayimbi abasinga bakifuna nga opportunity kasita kuba hit abakazi mu mmotoka abamu mwe beepiikiza mu mmotoka mwennyini. Kino ne kiri meeting emikisa gyawe kuba abakazi abamu baba n'ebipali nti ne ssente ne woba ozifunye zikuyita mu ngalo ne zigenda ogenda okujjukira okwagala okuzuukuka nga akasente kakuweddeko kagenda dda. So eno message yandibadde kyakulabirako kinene nnyo eri abayimbi. Temuzimba mitima olw'okuba Alien Skin yalaze progress ye. Temuzimba mitima wabula mu kitwale ng'ekyokulabirako bw'oba obadde oliisa bijanjalo mpiso nga webase it is time to wake up. Ozuukuke otandika okubaako kyokolawo obudde. Si buli kaseera nti ogenda kubeera star, si buli kaseera nti ogenda kubeera kushininga, nti ogenda kubeera ku top. There is a time Alien Skin wajja okutuuka akaseera nga abantu tebakyamukubira nnyo ngalo. That time is there and it is normal, it is for everybody. Gwe ayagala okukiwakanya njagala olabe nnyo Dr. Besigye bwe yabadde Masaka eyali political leader w'amaanyi naye yayise mu Masaka nga teri amukubira yadde enduulu ng'ayisa omu babiri baawubira bokka. So kyabadde kyamaanyi kirina okutuwa ekyokuyiga nti buli kintu kyonna kirina akaseera kaakyo naye akaseera ako Katonda kakuwadde okakoze otya okunyumirwa n'okukyusa obulamu bwo weyabbaye nti akaseera ak'ennaku bwe kajja kagenda kukusanga nga wamaze okwepulaninga weezimbyewo. So abayimbi muyige ekintu ekyo mukiteekemu mu bwongo. Temubanga abavubi nti n'enkya nja kugenda okuvuba asente n'ozirya kivandulo n'ozirya kivubi. Mulabire nnyo ku Alien Skin ye yeewayo nga saddaaka okubeerawo ng'ekyokulabirako eri public n'eri abantu bonna. Yes, bu video ngenda bukulekera awo olabe na kubikiye bye yabadde ayogera. Mbagaliza olunaku olulungi. Mulabirako kuki kuva dda step by step nga yewa avanze wenzira nava mu kaboda zine kaddamu kati wandese we wano.